oluvannyuma lw'ekitongole kya Dot Services ekikola enguudo okwekubira enduulu mu Paalamenti nga beemulugunya ku kitongole kya Uganda National Roads Authority kiyite UNRA okubateekako envumbo. Paalamenti balagidde badde ku mmeeza bateese UNRA ne Dot Services balwanagana ng'era n'ensonga zaabwe zaatwalibwa dda mu kkooti nga buli emu evunaana nnyinayo olw'ensonga ez'enjawulo. Dot Services okwekubira enduulu mu Paalamenti kyaddirira aba UNRA okubateekako envumbo nga tebakyafuna mulimu gwonna ogw'okukola enguudo okuva mu gavumenti. Aba Dot Services kye bagamba nti babalanga bwemage olw'ensonga ezimanyiddwa aba UNRA. Ebbanga lye tumaze nga tukolagana ne UNRA, buli tenda eyo information gye bakusaba bakukolako ne due diligence ne bategeera muntu kyani kampuni kyani gye bakolagana nayo, so ekyo kyo bakimanyi. Naye bwe waliwo okubuusabuusa maybe ekibuuzo ekyo waliwo ekigendererwa ekirala kye babadde bagezaako okutuukiriza, naye batumanyi, naye accountability gye tuwaddeyo olwaleero ejja kulagira ddala nti eno kampuni ya wano. Paalamenti egamba nti UNRA erina okukkiriza n'eteesa ne Dot Services kubanga okugenda mu kkooti kusasanya ssente za muwi wa musolo kyeyonoonere. UNRA and your contractor is just re-examine yourselves and see if there are issues which you can resolve without our intervention. Let it be. Let it be. You can see it and so on this one, okay, I think let's resolve it this way. Even this court litigation, which we are not going to go into, I must warn, this court litigation is very expensive. Very, very expensive. I'm sure you've seen the bills you've been paying, although some of it, I have my doubt whether you should have paid them. Even you, I'm sure you have litigated, you know how expensive litigation is. So, and time wasting. So if you can find a way of really narrowing, in a court of law you go through mediations and so on, we would really request you, please try to narrow your differences. UNRA yali egaanye okusasula Dot Services obuwumbi obuwera ddala 19,000 bwe baakola oluguudo lw'Ettororo Mbale Soroti nga yeekwasa nti baakola emirimu gyabwe mu ngeri ya gadibengalye, naye oluvannyuma lw'okwekubira enduulu mu Paalamenti UNRA esobodde okubasasulako obuwumbi 29 kwezi ezibanjibwa. Joanita Mbabazi, KTV, Amalindirire. This is Kingdom TV.